Entiisa ebuutikidde abatuuze ku byalo okuli Nsambwe, Kikuba Nkima ne Busaabala e Mukono oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe Eddie Kaboggoza ng'attiddwa mu kifo ekimanyiddwa nga Nakyetinda ng'omulambo gwe gugaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi ku luguudo oluva Ensambwe okudda ku Ssatu. Omugenzi abadde muvuzi wa bodaboda ku siteegi y'ensanvu era ng'omulambo gwe gulabiddwa omukyala abadde akedde okugenda ku kikye. Bamulabe ku ssaawa 10 yalowooza nti yaba atamidde kwalabika kacupa k'omwenge nga kagudde ali wabbali nga kali ku piki, yalowooza nti atamidde okugenda omutukako bw'ati ng'alaba ekitaba ky'omusaayi. Abatuuze bagamba ekifo kino kifuuse kattiro nga guno si gwe mulundi ogusoose okukolebwawo ebikolobero. Abantu abamu batayiza nnyo n'abakyala mu kkubo wano wansi mu mugga guno. Kirawa abantu ate bawamba abantu basiba n'emiguwano oli ne bamubba misana ne bamukuba. Juzi bajjawo eyo gundi gy'olaba eyo gundi eyo baagibba eyo misana transformer. Abalala bakitadde ku makubo agatalimibwa agawa omwaganya abamenyi b'amateeka okutuusa ku bantu obulabe. Ababbi beeyambisa advantage eyo y'okuba nti waliwo ekibira so bera basobola n'okubajja Mukono naye nga babaleeta mu bifo bino bwe biti. Twetaaga obuyambi nga kale abakulembeze baffe bwe bamutidde ekibira ky'amaanyi sayidi ne sayidi eriyo kale tuuzi. Abamu bagamba ebyokwerinda ebinafu mu kitundu kyabwe bye biviiriddeko ebikolwa bino okweyongera. Waffe wano wafu nnyo obutemu bususse n'ekyetaaga okusaawawo ne security nafu. Bateebereza abaana enzaalo ez'okukyalo okubanga be bali emabega w'ebikolobero bino. Kiteeberezebwa nti ekyasizza omugenzi babadde babbi nga bamanyi pikipiki gy'aliko mpya kyokka bagenze okugiraba nga nkadde kwe kugireka. Nze mu kuteebereza abamusse badde bamanyi bajaaji naye bageze okuzuula nga piki gye bamutemeddeko gye butasobola nakuba mu mitwalo 3. Badavuga kupinga empya n'enkadde era kati bagenze okutuuka nga engadde gy'aliko naye bakigenda gy'abadde kyakutwala piki empya. Akuli abavuzi ba bodaboda mu ggombolola y'e Nama Alice Nnyonjo awadde banne amagezi okwewala okuvuga ekiro. Era ssaawa 2 boda gipaakinga odde waka ate nkyotandikireko osobola okuba nti okole bya naye lwogezaako okulemezaamu nti okole so ebyo obuzibu bwe tusanga. Ono era abulidde banne nga babatuusaako obulabe buno bwe bali mu bo bennyini. Amantu mu industry ya bodaboda buli stage tulinako ababbi 3 so tulina okuba nga twegendereza abo bannaffe be tukola nabo kuba be bavaamu bareekers abamanya nti ono atambula bw'ati ono atambula bw'ati ono bw'annyuka atambula bw'ati eno piki eteriimu kisumuluzo automatic so abatubba tebava wala. Atubulidde n'engeri ez'enjawulo abatemu bano gye babatuusaako obulabe okubatwalako pikipiki zaabwe. Waliwo enkola ey'okusiba omuguwa ebbali n'ebbali nga beeyambisa ebira bino oba gino emiti egiri ku kkubo ne batusibira omuguwa ne basobola okutukuba obuyondo. Waliwo enziba endala gye batukozesa ey'okuba nga obavuga ne bakuba ekiso wano batera kikuba wano wansi w'okutu. Oluvannyuma lw'okwekebejja omulambo poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo ng'okunoonyeza ku bakoze ekikolwa kino bwe kugenda mu maaso.